ekyo kutunda ettaka ly'obusiraamu kyo ekiba kyakolebwa kibi kubanga mubajje Sheeke mubajje si yakulira obusiraamu ne bamala bamukwatako abasiraamu bayinza luyale okumukuba emigga egimutta kabasiraamu baga nti ettaka alitunza alimazeewo naye omuze gw'okutunda ettaka sina lya busiraamu lyokka n'amakyaki nago seba ettaka litundiddwa so bannaddiini mu Uganda okutwaliza ewamu sina basiraamu bokka n'amaddiini amalala abakulembeze abagatwala mwewala okutunda ebintu by'obusiraamu mwewala okutunda ebintu by'obukatuliki buli ddiini Jesu lwakuba nti ye mubajje ye mubbi bubbi ye emyaka gy'amazeeko na mingi ekizibu ekireetedde abasiraamu obuzibu oyo Sheekera Mazani mubajje fe twamusoma mu baby class ebbanga amazeeko lingi myaka nga 3 nga yakulira obusiraamu ekyo nakyo kikyamu omuntu oli waalwa mu kifo atuuka ekiseera nga takyafaayo so luyale kibinnya ekiri mu baganda baffe abasiraamu n'omuzikiti ekitebe ky'obuyisiraamu odi Kampala okuba nti bawanyondo ba kooti essaawa yonna bakitunda ekyo kyokka n'okukiyisa mukamo nti ekitebe ky'obuyisiraamu kitundibwa bwe bibanga bituufu kuswala eri obusiraamu abasiraamu bantu b'amaanyi abasiraamu bayina essente abasiraamu baganda baffe abasiraamu bannyinaffe so abakulembeze b'obuyisiraamu muswaleko gwe singa abasookawo babitunda ye Sheeke mubajje yandisanzeewo ki nze kye ŋŋamba abantu nti singa abasookawo batunda ebintu by'obusiraamu g'omukulembeze wandisanzeewo ki ensi eneekyuka mwegendereze nnyo bye mwogera so Senga Kaye ne Kakalaamu n'abagenzi okkuba ekyeyo muve ku social media mu concentrating mukole ssente ojja kudda wano boolese Uganda osange nga bakuyitako dda bw'ogenda okkuba ekyeyo muvaano mutugambye Uganda mbi mbu babasasula bubi amawulire gaafa ate bwe mutuuka ebweru era ku social media musigalako nga mukola bye mwali mukola e Uganda katuli confused Kaye yava wano atugambye agenze kunoonya mirimu mirala kwali ku social media Senga Kaye okuva we yagenda ekyokubiri abantu abagenze ebweru okkuba ekyeyo mwe ba Kaye Wisdom abantu be Uganda beesonyiwe ofaaki nabo ogambye ogenze kitegedde so ekintu ekyo kikulu mugende munoonye emirimu Kaye mukole Uganda weba yabalemerera nga nammwe mwakikiriza ati Uganda yabalemerera kateri mugagga ava Uganda nti agenze ate bweru wana abantu balina ssente mwe abantu b'ebweru gye mugambira sibanya Uganda ebonaabona nkubuulira wana abantu balina ssente buli wamwe ssente weeziri n'obwavu weebuli kisinziira bufunda abo bwa bwongo Uganda ogaggawala kyangu n'okwavuwala kyangu the moment you don't use your brain ne mu America eriyo ba homeless so it's not a guarantee nti bw'ove wano n'ogenda Canada nti ogenda funa sente actually system z'ago amawanga ate zo nzibu because tewaliyo sente za ddiiru wano Uganda abantu balya ku ddiiruzi omunookeera ku makya nga tolina wadde 10 mu nsawo ne buzibanga oyina miliyoni egyo so n'olwekyo amagezi gempa ba Kaye Wisdom nti walema okukola mu Uganda you failed to work n'ogamba wange kanyendeke Canada noonye ku green pastures
naye bye wakola mu Uganda ate era byokole Canada kati kitwewuunyisa naye nga wano abantu balina ssente abantu banu omwenge wano nze waliwo omuvubuka gwe nalabye recently nabadde ku Sheraton nga bavubuka bato naye nga abasajja balina ssente so n'olwekyo obwavu weebuli mu Uganda abantu bagaggawaliddemu abantu balina property kisinziira ngeri gy'okozesa bwongo obwo ffenna tulina emitwe gyegimu naye enkozesa yaagyo yereeta difference mu byenfuna kitegedde so Senga Kaye ne Kakalaamu mubeere mu sherota mufune empapula kitegedde ati akati Kakalaamu yakola omukolo mu bubba omusiru ekizibu ky'Abannayuganda okukuta Kakalaamu yakola okwanjula mu bubba tegeera yakola okukyala mu bubba kati bu video bwonna twabufuna kati omwaka Kakalaamu mu busiru bwo todde Uganda Kakalaamu mwejjeemu mentality Abannayuganda bakukuta naye Abannayuganda bagenda ebweru kigira bali so secretive visa tesobola kusangukamu mujuni abajja kundoga visa kasita bagikonamu oli ne bwagenda mu masabo 10 era tesangukamu so n'olwekyo ebyo byonna Kakalaamu yali akola byabwerere teyatusiibula era ojja kumala odde ekyo kisiba okuzanyisa ku bantu b'ebweru batuuke ate nakubira essimu gwe yaleka Junior nyambo nonyeze ku ttaka eyo eritalina akaayana n'omugamba madamu bw'agenda wansiibula Junior kakati revenue yakutte ebintu byange oyinayo omunene gwe so n'ogaba nange so embeera eyo mujejjeemu ey'okukuta Kakalaamu yakukuta nenga ate actually fa bali bamuwa content so nena akukuta akoze okwanjula netulide bu video nenga ye Kakalaamu okwanjula yakukola diso byonna tebibayamba bemulese Uganda mujja basanga bali wala so munoonye sente muve ku social media case muve ku social media abantu abalinze kubasekerera wano ojagenda okudda wano ng'abaana be waleka wano balala segera fere tukubye ku kyeyo nesebo tuyinawo bye tuyina kakati motoka ze tuvugira muziraba amataka tugayina naye tulinyangako Europe naye adinotuniye mu sirwiki amaze mu Netherlands emyaka 2 taina na sigala such idiots penge emusirwiki bobo yagala kulaba nti ekyeyo kisala tonolire emusirwiki Richi emyaka 2 gyamaze Netherlands taina wadde ttaka wadde kabuuyi w'ettaka nti alina 0.0 we baziika omufu so abamu ekyeyo kibasaze the people here are doing well nze sina gyendaga Kaye Junior nyende bweru nkoleyo ki have everything here ekibatwala ebweru mu kugula amamotoka ga bei tugavuga kugula mataka tugayina katukoleyo ki mbo Junior jangu ebweru osome abayina seto wano mu Uganda basomera bweru ebimu n'okusoma tebyasoma naye kuba taata we yalwana mu lutalo bali mu airport be bali mu customs Hoseged kati gongambo otyambu tamale nyende bweru nyonoone emyaka 5 ng'abaana bali wano talina na baluwa ya senior 6 they are big people in ministries so n'olwekyo just mu ebintu mubiraba bulala naffe tukola ki tubiraba ki naffe tubiraba bulala nenga ekyeyo kisala bayi musiru kikyabasala ezobugaga kyalina ye passport andimu nina akatabo nomugaka akati gwe n'omwana abaana bali wano balina amaduuka bayizawe
genda wa mukulu wange yamu kweche kizimbe ekipya ne paloni ya molo wagulu. Young people are owning shops. Eduka lyetuvaamu eriyo omuvubuka sirya abukadde 5. Here you can do business. Naye lwakuba abantu bagenze Bulaaya onulongo information. Abali e Bulaaya tebakubulira mazima. Boba making Europe to sound like heaven. Bwejeno mu America sete balonda nonde. Kwezo biruzi zamu. Mbulirayo America einaba homeless kakadde kalamba. Buli wamu waliwo ebizibu byawo. Obwavu gye buli mu America. N'obugagga gye buli. Ne Uganda obwavu we buli n'obugagga. It is what you choose. Abakera ku machane bakole sente baziina. Ne greed. Kayo yo mwana Wisdom Kaye yali akoze erinnya lye wano. Just Kaye kyamulemesa Uganda yo Wisdom. Kaye talina mpisa. Mu bulamu wamwe ino baako n'empisa. Manya gwovuma ne gwotavuma. Kwa ekyo ojja mwetaaga. Kaye yavumanga abali mu government. Kaye n'avuma abali mu opposition. Kati tewali asobola kuwa sente. Kubanga ne company kati nze nina company zenkubira obulango. Kebbi Properties. Omusajja yampe ettaka eggaluga. Nangamba Junior ettaka liryo. Kati Kayani analimuwa. Ovuma buli yomu. Abantu abasinga Uganda kyebalemye empisa. You don't know how to play your cards. Bera yo nebo buli omu wamayina abantu batavuma. Naye kakati nalabyo omuwala ku TikTok awo avuma Mama Fina. Mama Fina avona agamba akoyo okuyamba. Ochegira. Nze Mama Fina ali anyambyeko. Naina birthday yange. Ku birthday nali mulwadde. Nenkubira Mama Fina yampereza obukadde 3 munfo. So Mama Fina wabavudde onaga nti bannange nkoyo okuyamba abanayuga kwa abanayuga temusiima. Kati oba ovuma waaki. Leka ffe bayambye abasobola omuwerako obujulizi tuveeyo twogere. Nalaba kino ekiwala simanya Doni Kasasiro siba Doni Mazi siba Doni Asia. Kachiri ku Mama Fina omanya abantu bayambye. Uganda, if you are not the beneficiary of help, sirikira woli. Abantu abamu muwa opinion nga za kisiru. Toina oli Bulaaya tosobola na kuzimba kabini. You cannot construct a toilet at your village. Na oli eyo yasamiridde. Muleka abantu abayambe ensi boogere. Era Mama Fina weekube mu kifuba. Okomewo yambe ku bantu. Mama Fina awa abaana fees. Mama Fina aziika. Nze ndabyeko abawala wano, abawala young people abagenda mu bufumbo. Ne bubalemerera bonna baddukira Mama Fina. Wano Evelyn Ragu. Mama Fina. So really kinuma nnyo okuba nti omuntu atadde ettaffaali ku bantu mumujolonga ng'ate mmwe temulina kye mu ofalinga. Yavaayo omukyala n'agamba nkooye nange Junior nako okuyamba. Omuntu ajja naga Junior njagala onyambeko ku byettaka okola ku ministry n'omubuulira ekituufu n'omugamba baakubba toyina ttaka. Mu Junior olimba ne mugamba nze kyenkubuulira kye kituufu gende ewa bulooka eyakuguza ettaka toyinaawo ttaka. Agenda okukebera ku kyapa ng'ekyapa baakikyusa dda. Ezimu ezo estate ze mugulako amataka bagatunda emirundi 3. Ebyo byestate ebyo ne baguza gundi ne baguza omulala. Nze nina wano cases ez'abantu abaguza amataka mu estates nga bakaayana. Ka estate nzibi ettaka yalitunda emirundi 3. Bayina abali mu system. Nogenda bali kutunza ku 8 ate teri bayonoonye ebintu bya ttaka nga ba LC1. LC1 ayinza osayininga ku bipapula by'ettaka emirundi nga 3 endagaano. Ku 7 asayiningidde ba LC1 mweddeko.
omuntu ero si wano n'okimanya nti actually ettaka eryo bantu basatu bakaligula still nobasayiningira. So n'olwekyo buli omu abeere waali ogaggawala mukisa. Ate mu nsi woba oyagala kubaako wootuuka kendeeza abantu b'okwatagana nabo. Make your circle limited. Abantu abasinga obungi tebaagaliza. Buli wobaako stage gy'otuuka mu bulamu funa emikwano emipya. Ekyo nkikubuulidde. Buli wobaako wootuuka mu bulamu kyusa ebintu bisatu. Kyusa woosula. Bw'oba wali mwavu ng'osula nansana Katonda bw'akuyamba n'ofunamu ku ssente genda ekisaasi. Noonyayo ekifo ekirala. Ekyokubiri weegendereze b'ogamba ebyama byo naddala ebyenfuna. Nze ndabye emirundi mingi abantu bababbyeko ettaka naye nga famire zaabwe zennyini ze zibalyamu olukwe. Okwata documents eziri sensitive ng'ebyapa byo n'obiwakojjaawo ne weddira eyukke n'abikwata n'abitwala ew'omuntu. Bannange mukuumeeko ebintu ebimu nga biri secretive. Ne n'osanga omuntu famire zammwe zibaliddemu olukwe. Oli eyo oli Bulaaya okola kiro na misana baganda abo tebawulira bulungi. Bennyini nyini. Nze abantu bonna ab'e Bulaaya it starts from the family itself. Obayiti wano n'abakadaama nga bamama babe balya ssente. Nga Kadaama yawa maama we sente amuzimbira amayumba maama n'azirya. So emikwano emituufu gituyamba nnyo okusinga famire zaffe. Ekyo mukyegendereze. Emikwano emituufu. Nze ndi kyendirwa mikwano. Famire ejja kitono. So n'olwekyo ekyo nakyo kikulu. So tumeetinge olulala mukuume ebyama byammwe. Omuntu nga tosobola kuuma ku byama byo togenda gaggawala mu nsi eno kubanga bajja kulwanisa balabe bo tobawanga ebikwatako. Zimba mpola mpola. Naye omuntu n'ozimba n'olaga ekyalo kyonna nti ozimba kyovula ennyumba zammwe zisiraanye n'ataakuloga akuloga. Segedde bw'oba olinako kyokola tokiregamba nsi mpaka nga kiwedde. So we meet next time.